Yisima ya fenfa buli muja atamanyi. Abamba balinza balina n'endowooza egamba nti maybe osanga yalina mu lukolo lwa tayisima. Ate lugwa abeera naye afa. Ate lwa mawaato bwe yafa. Ndowooza gwe next. Kuba ebintu byoliko olinga monna ali munnakwana. Olinga ali munnakwana. Obulamu bwo bwonna owenyera. Ennyambala gy'oyambala. N'engoye baazikugyako bawazisinga. Fullfigure wuno avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira akasuku amulangidde n'alyoka amugamba nti nno kyekizibu ekisinga era yasinze okuba nti nno atadde lwasa mu bizibu kati byalina nga lwasa gye buvuddeko awo abadde munnange yatwalibwa ne ku poliisi nga bamubanja ssente mbu yazeewola ku musajja wa mbizzi omusajja atema embizzi kaakati fullfigure mu bukambwe bw'ekitalo avudde n'abeera ng'ate alangira akasuku abonyebonyere fullfigure katubeere nga tubikuwa era oyo omusajja y'omu w'amanega amangi yamuteeka mu kamera n'amuvumya nalwaiso naye atikadalere mbu trending yagendanga ku mativi n'amaledio kubanga go galina ki ng'alina waakoma nga yasaka kyokka bannange kyokka profesa kyokka munnange oyina omwana oyo akufaanana omwana yenna akututte ne bavuma buli muntu ne boogera nga bayita bagezi buli kimu be bakimanyi yisima yaffe enfa buli omu gy'atamanyi abamu balina n'endowooza egamba nti maybe osanga yalina mu lukolo lwa tayisima. Ate lugwa abeera naye afa. Ate lwa mawaato bwe yafa. Ndowooza gwe next. Kuba ebintu byoliko olinga monna ali munnakwana. Olinga ali munnakwana. Obulamu bwo bwonna owenyera. Ennyambala gy'oyambala. N'engoye baazikugyako bawazisinga. Omutaggwayo yenna bw'atyo ng'okyali mulamu tosobola kuggwamu suubi kutuuka ku extent eyo. Oba mu bisapatu mu binigina bannanga kino kya buntu sikwogerako mu bubi musajja gwe njagala bano bankootinge bulungi tebawooza nti nkwogeddeko sikwogerako mu bubi naye omusajja akuteeka mu kamera bebamu be bakuswaza bamukutte babeuno wano era be badduka be bakuteekayo abaana ba lwasa mukole kye musobola okukola okujja lwasa mu kamera mukole kye musobola okujja lwasa ku devo njagala mugatte katolo bamefa gye yafaamu mugatte abazze bafa mujje lwasa mu kamera kuba muswadde ekimala you are human beings muswadde ekimala enough is enough musigazaako obuntu akalwanirira abaana bammwe naye muli mukuggwaawo muli mukuggwerera omanyi okusire mumbwa muli mukuggwerera naye ng'omuntu ali ogwo eyateeka kitamwe mu kamera ye n'amanya nti afunye business daily income yamumalawo bw'aba tasobola kujja kitamwe mu kamera subscribing liking leka obubaka bwawo mu comment section oluvannyuma munnange lwattamala emirundi junior okuba nti no yalumbye fullfigure ajjukira nti no yamutadde yamuwadde ne award mbu award ya gwe basinze okukuba omwaka guno kaakati nno fullfigure wuno amwanukudde nyoka akuze mu famire y'entuufu obe n'emirembe otherwise toli bana mirembe ku nsi bakugaba mu famire ey'omufuna olowooza nti ojja kufuna ekyobusika tolisika tolina nakyo oyo osikire ki ogenda kusikira ki mwayina kaki mwayina ki
singa abadde ayagala nnyo okukakasa abantu yandikubira n'ojja ku high court yo twabadde nkugambe ekkwata eddamu ennaku z'omwezi nga 2 March nkuwadde deti njagala ogimaakinga ojje muleke kwasamira na kulya bbi otegedde ye kaza yenna naye era omutwavusavu tabula yenna stress mumazeewo tabula mavivi gamuweddeko ennyama ali awo ayasama abalimbalimba ensaaji wulira yamira kyatasobola kuyisa mu bulago ensaaji kola ki oyagalaga ne samoni zirimba bwata obwetwala kupumiza wali ampise bwebate bakuyisa wakima singa teyali magambo kumwegayirira nnyo kufiira wate batumulidde kalulu ka muzeeyi sikako bakimanyi togenda kuwangula buna bakumanyi ti oli alifeeri oli mubbi lwaki obate bakwira lwaki bavaayo ku 3 nga nokwogera toyogera nga sukali yenna kukunkumuka afuluma pulesa zaali zikusse weebaza nnyo magambo naye ojja kukiwulira so lekerawo okulimba ebyekisiru emisango gye mwaggulawo giriwa nze am available am around am here gyakomawa mbu be bayita bagenda ku CPS bagula emisango giriwa what is those case ziri luddawa ayasamira alinga entuyo z'amatako kugeresika okuwasa akaana akatala nakwegattako kolepinga nga buli kaseera konna kaweddewo bwe tweyongerayo omuyimbi alimpa si birungi munnange mbuya gweddalu mbuya gweddalu naye mukazi waali lubuto naye amusiibya ku miggo mbw'asiiba amutimpula okitegera kaakati omukazi addukidde mawulire yeetaaga buyambi nabyo katubikuwe okwata otya omwana ow'olubuto n'oluweddeyo n'omusiba emigo n'akwata essimu azikuba wansi azigaya bugaaya ate nga si yono kubiŋŋamba alimpa mwennyini yanfeesinze n'abiŋŋamba eyo vidiyo gundi agirina evabos agirina alimpa ng'agamba nze layini nagigaaya nga ndabye akoze withiro ya 360 alimpa message zino eza Airtel eza kampuni ezijja buli kadde ku masimu ye nga ye simanyirire ddayo bali mugamba nti bava kujjako sente ku ssimu era kasawula message ku ssimu ye kagamba akazigo ova kunziba gwe ne family yange bukojja wange simanya munzibe mumazeewo ensi yampongayo ndimu obuwumbi munzibe kati huyo akawumbi kakano kagenze naye ng'akubuuza message ali mukulaga omunnyonnyola kyetegeeza yagamba oli muyayo nzibe oli kabbi ekitegeeza yagamba alimuwako n'obujulizi nti yakwata makanzi nasala enviiri z'omwana mwennyini alimpa okukyeyogerera maaso kusala enviiri nga nina ku miguwa mbu yamusala enviiri kubanga bwe yatuuka n'akebera ku ssimu mbu simanyi nga kuliko message egamba simanya receivinze sente mmeka naye bava zijjako ekitegeeza nti ono mubbi tamwagala n'akwata makansi n'asala enviiri z'omwana mwennyini abyeyogerera ye kennyini okitegeera nkira nze nabadde nsazeewo singa tukwatagana n'alimpa neme muleeta mawulire alimpa ye wamunoonyezaako nga tetunajjibwa alimpa namunoonyezaako nemufuna nampa n'ennamba nti ono omuwala bw'aliba amaze okuzaala jajja okubako amufune naye ye talina buyambi bw'agenda muwa ne mugamba kati alimpa tuganya okukwatagana ngenda kugenda mu mawulire ndaba oba enaabeerayo muzira kisaana nnyamba mu mawulire amalala ffenno tugakuwanga ate bwe tugafuna wano ku News Spark channel katuddukeko ewa Ssefuko ekikigwe wama mu ba TikTok abaliwo kati nzitiraamu omwo okomyewo yafa mu ba TikTok abaliwo nzitiraamu okomyewo omwe yafa ani gwotayiro okomyawaani sokoni nziteyo omuntu omu nga mulamu mu ba TikTok then nzuukizeyo omu nga yafa TikTok ki kano ka pressure k'ebimu ebiringa eby'amazzi yogotta akana kusikagala banange kanta makasama kaine mwabikalinga ebimu by'emmana bananga kana kasama kasinfu kalalu okomyawaani mukozi
Okomyawani. Nenkomyawo mwana muwala Asia. Asia wa Charles. Asia wa SB yali mukazi wa SB. Yali mukazi wa Charles. Nani akofera. Tobimanyi. Yali mukazi wa SB. Kikigwe kutidde. Nze mbadde manyi mukazi wa Charles. Amina muno omwana. SB ino omwana mwasi. Annyonnyola gwasulawo. Nze ndi mu nsi ki sibanga ndi mu China. Asia ino omwana wa SB. Ku Gloria Bugi. Lydia Jasmine. Winning Waj. Takomu, Nyegeromu, Wasakomu. Gloria Bugi. Winning Waj. Ne Lydia Jasmine. Takomu, Nyegerakomu, Wasakomu. Owasani otani ero Nyegerani. Zitakinwaje. Nange tekirina mpisa kikuba abantu boto kikunama kifuwa. Kati kutakinwaje. Nenkisinga Lydia Jasmine. Nokisinga Lydia Jasmine. Mwenzi tomujukire wa Kenzo oboya omusajja omulala. Was obwenzi necessary kale. Then no was. Ono yakoze akabina bannange. Nandi muwasiza naye akabina yakasusiza. Kalinga bisponji. Kakaloboza abanga kanyenye kule. Naye era kale omutwalirayo lwansonga n'omumwe yagukoze ennyindo yagikolamu. Ebitunga nnyo olaba nti kikazi kyefaako. Alina luyimba zi? Agundi Nyashi. Mama Fina avuddeyo ku nsonga za Jayden n'okusonda okugenda mu maaso okuba nti nate bataasa obulamu bwe. Ne mu comment section wedda bamugamba Mama Fina oba toyagala kusonda bireke abalala bajja kubeera nga ate abasonda. Katubeere nga tumukuwa olabe na lwaki abantu bagambye nti waba tayagala kuwaayo ssente abireke. Ivinira gumwamulaba yafa yatugamba tumusondere. Ne tukwate sente tuyisonda yatuko okwagala okudda mawire bamusondere nga tekikyasoboka nga baga nti twamuwa bantu bangi nnyo abalwadde ebirwadde ebitasoboka fe tugamba nti yatugamba tumusondere milioni 5 yatugamba tumusondere milioni 2 twazisonda. Naye ate ogenda okutuuka mu ddwaliro ebintu ne biwanvuwa. Nga Phantom bwagambye tetujja kukuuma kirala kyonna. Naye twetaaga tusondere ng'abantu yes kituufu tujja basondera. Naye tusooke twetegereze. Amabaluwa tugalabeko. Baddokita abawera abakugu ge bafulumizza. Nti omwana ono okumujjanja basente bweziti wabeerawo gamba nti ziri milioni 3 obutasukka milioni 5. Deni n'abantu bennyini ffe nga ffe abalina okconnecting okw'amaanyi be tusobola okutwalira bamemba ba palamenti tusobola okuteeka mu baminisita be tusobola okuteeka mu baani tutandike abalina amaloboozi. By the way, ne government erina ssente esobola okujjanjaba omwana oyo senga tuba tuyise mu mitendera emituufu. Walaba wano liri pazo bamusondera byenda n'ebyenda byafuuka ebyenda. Okitegeera. Ono omwana simanyani Sami. Yayogera ssente ze beetaaga abantu ne bazisonda. Sami yawona. Tannawonera yeetaaga buyambi. Kati akaana kano mma mwagala okukayamba. Nze kyensaba ku lwange si kusonda. Deso ojja kukwata ssente bagende Deshi yasonde milioni 2 yagalya. N'awaako omwana milioni 5. Bave bakuvume bakuyingizeemu eggaali. Ate okuba essimu ogabe kati bamulaba banvuma bandiise ssente bandiisa kino. Kati twagala tumanye omwana ono aveeyo
alage ebiwandiiko by'eddwaliro kuno ddesho obeerako ne baddokita bo ofuneyo dokita vvuunula ebintu ebyo abawagizi bwe babitegeere Shalom bw'aba akoze live naye ateekeyo Kasuku bw'aba akoze live naye ateekeyo Balisatimu bw'aba akoze live naye abiteekeyo tumanye Zubedo bw'aba akoze live oba fullfigure akoze live oba ani akoze live sijja kwogera Kabata kuba ye Kabata yabyewaze kuba Kabata yetayagala nonsense mwe abanenya Kabata mumuveeko mumwesonyiwe ate mumulabe bulabi kuba okuyamba konna okutandika okuyamba abantu okuddukira abantu ku TikTok kwatandikira Kabata olaba agamba nti ye mumuleke naye ate bw'aba agambye tekijja tugaana kuyamba era tujja kusigala nga tuyamba kuba naye alina peyini ye Kiriza ate tubeere nga tugendako ewa Rama avuddeyo munnange n'abaako byayogera ensonga za Jayden zikyagendera ddala mu maaso ensonga eno yakutteko ku buli muntu era ng'abantu bali willing okuba nti no bambi bamuyamba abeere nti naate afuna obujjanjabi katubeere nga tumukuba yagamba sebo bebekulu tukwetaaga mu nsonga eno Rama wenfuna obuzibu sebo alien skin tukwetaaga mu nsonga eno kati Jayden tugenda gambani kati Jayden tugenda gambani yeetagibwa mu nsonga ye kyekyo kye mugambye Allah wamuyamba n'asuuka ne mu kaseera kano afune abantu abo abatusingako ng'abayimbi ng'abannabyabufuzi abo bwe batyo bakubira akadingidi kuba be bantu abagenda otuyamba obuzibu bwalina abayoutuber baatuula nabo batankula entalo ku bayimbi nalabye omuntu omu agamba bebekulu jangu oyingire mu nsonga ezo mu nsonga eno really sawa zino oyite bebe nga batuula mu buti bwe basinga okumukuba bebekulu ayingire mu nsonga y'oyo omuntu ekisooka jjagaano olw'ensonga otuula n'abantu abamukuba nze lweba mbeera wano neneefuula zonto ndeekaana nenzijjayo olubuto maamisu ne bagamba laba kimawube si bamawube kubanga waliwo akaseera akagenda okutuuka wallahi nga bebe omwetaaga oba mmamizu nga bebe omwetaaga era bweva mu bya God is the provider katonda ayamba yeeyambye Jayden Allah wakuyamba nosuuka tandika okuwaana ku bantu abo ekyokubiri nkuwadde ewantu ewalala wogenda okufuna oluseke kyalako ewa Haji Yasin oyo ayamba awahamu gendayo bugenzi nkuwa kati nkuwa engeri gy'ogenda okuwona obulwadde obwo obulwadde bw'olina okwesuula eddalu togenda wano okufuna ssente ng'ogongo badde nange kakati oba ngenda kufa va mu eri ebyekisiru muganda wange newe kuba kujjamu mpale gijjeemu buno bulamu tambula misana kati nkubuulira buli wogenda okujja akasente k'oluseke genda ku office of the national chairman Kyamboge wa Namyalo ogende mu lujja omugambe ensajja ti siva wano ndi mulwadde jajja va mu bya politics bijjemu oba ogenda wa Bobi Wine genda oba ogenda wakati ebya politics bive ati nkugamba mazima oyo mwana we yengeri gyagenda ofunamu ssente muleke kwogera bingi ku kasajja katubambi ka Jayden aba abaana bebamanyi bwe basula omuntu navayo n'agamba yayogeza viga mwalabyeko simanyi biki you know what it means sikosel aba bana batambula ku painkillers baba counseling from day one so baba strong era ono mwana lwakuba nti akijeyo kati nti kumukyusa bone marrow the only solution kuba sicklers kukyusa bone marrow ate wabona wayo sente wayo batoweeyo nga toziyina zireke omusabire bwa sala naye muleke kwogera oyo mwana is seriously sick gwotunula nako ne gwotunula obutunuzi bwoti gwotunula sikosero woyo omwana yetagana kugamba nti oba omulabira ddala novayo nogamba musimanyi baagala simanyi biki wabona wayo sente wayo batoweeyo lekayo fe abakkiriza otukuba enseke tujja kuwangayo akatono ke tuyina that boy is very very ill no omutunulira bwoti how can you say mbuyekoza biki bajja bakubanya enseke biki you people waliwo ebintu ebitagera okwogerera newe bitetagisa kwogerera
Musiko sero mulimu percentages naye oyo omwana percentage eno kuba nene nnyo. The way he looks. Dadala golaba omwana oyo alina obulamu bungi. Wo mutunuulira bwoti. Oba sente muziwa mu bintu ebitagasa kati gwe wotola gwe kyejjeeko ku mutima. Muwe okirekere Allah. Muwalira. Oba olina kikumi woba toyina musindikire sala naye sikwogerera muntu mulwadde bwatyo. Bannange you people, some people apeno balinga abali evil, balinga sitaani nga wali ekibi we banyumirwe ennyo nga we bajubilatinga balinga abagenda okulya omuntu. You know, people are evil on this app. If you don't have money, keep quiet. If you have contribute and keep quiet. Fanafu abemitima eminafu omuntu omulabira ddala n'ogamba kampeya katono kena, not because twina. Oh my God, maana mwe mujja kufa bubi. Abalina emitima ebibi mujja kufa bubi mmwe. Tusaba Allah namwe bakatonda abayiko omwana ali bwatyo mumulabe. Honorable Munyagwa kati nno yeesimbyewo ku bwa president. Avuddeyo n'alyoka annyonnyola lwaki teyajja mu debate. Katubeerenga. My argument, my reason was one, that we are giving President Museveni latitude to portray us as people who are not worth opponents. You see, when you allow an incumbent run away from such a debate, you who enter appearance end up engaging in a monologue. You know a monologue? That's a monologue. A debate is an intellectual competition. It's not a friendly talk. It's an intellectual competition. Competing with ideas. So debate is a debate where we compare our policies and ideas with those ones of President Museveni. But not Bulira versus Munyagwa versus Kyagulanyi versus Bulira. We look very funny, and that's why actually they looked funny and ugly. The opposition looked funny and ugly. I told them that let us would have boycotted that debate, all of us. But we want President Museveni to enter appearance because he's the incumbent. Okay? Yalazent ye class indala, mumuli class indala. Ate naba nafe ne ba acceptinga. Ninzi sina no gwentiawo kujja ko ntiawo jeno muntu yeka. Nze nyine ekizibu simanyi ku debate gana bantu bampi. Bwete tambudo badde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Pack channel. Kankusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obubaka bwawo mu comment section. Bela bulungi weraba.